Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Tumugenda Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah sokusasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tugenda kutunula kwe bayita okusaalira omubaka. Tusaalira tutya omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam? Kuba abantu bangi bamugamba okusaalira ku mubaka, nagamba oba bamusaalirako batya, oba naye swala ebyabo bagisaala kiro, oba ye basaala ku yidi. Tamanyi kye bayita okusaalira ku mubaka. Tugenda kubeera nga tutunula okusaalira ku mubaka, ezimu ku nsaalira ez'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Jagwa tulabako ku nsaalira niwe ziba 3 zimala olw'obudde. Tugenda kulaba olusaaliro olukulu mu nsaalira z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi agamba nti okumusaalira okusinga okuba okw'ekitiibwa oba okw'enkizo kwe kubeera ng'omusaalirako n'osaalira ne ku jjajja we, oba alinga jjajjaffe abasiraamu tuyita Ibrahimu alayhi salaam. Oyo gwe tutambulira ku millati, kyobola bafuna tuli ku millati Ibrahima, tuli ku nnono oba tutambulira ku ddiini ya nabbi waffe Ibrahima alayhi salaam. Ye nabbi nyini kubeera ng'azimba Kaaba eyo ne mutabanyi we Ismaila. So nabbi yabeera ng'atugamba nti bwe oyagala okumusaalira kirungi n'omusaalirako n'osabira ne ku bantu be, hatta ku jjajjawe Ibrahima. Olusaalira olukyasinze okuba olukulu lwe nabbi waffe yabeera ng'aleeta mu swala. Bwe tumusaalirako mu swala, gamba nti as-salaatu ala nabbi, n'ogamba nti Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Olwo lwe lusaaliro olukyasinze okuba olukulu mu nsaalira z'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi waffe yabeera nga tuteeka mu swala, ke tubeere nga tuli mu swala ya mufu bwe tumusaalira. Nga bagamba nti ku lunaku lw'ejjuma, enkya ku lw'ejjuma, kirungi nnyo okubeera nga osaalira ku nabbi waffe Muhammadi, kubanga nabbi waffe bw'omusaalira olusaalira lumu lwokka bwe luti, Allahu akusaaliramu oba akusaasiramu ensaasira 10. So tugamba nti Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Olwo lumu. Then ne tuba n'olusaaliro olulala lw'osobola okubeera ng'omusaalirako nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, ng'ogamba nti Allahumma salli wa sallimu ala nabiyina Muhammadi. Sobola omusaalirako ng'ogamba kigambo kimu ekyo, bigambo biringa 3 nti Allahumma salli wa sallimu ala nabiyina Muhammadi. Allahumma, ay Allah nkusaba, salli osokusaasira, wa sallimu n'emirembe, ala nabiyina Muhammadi eri nabbi waffe Muhammadi. Allahumma salli wa sallimu ala nabiyina Muhammadi. Lwe lusaalira olwokubiri. Era olwo nabbi waffe Muhammadi yabeera nga aluteeka mu adhikaari z'okumasha nti singa omuntu amusaalira emirundi 10
olunaku nabbi atugamba nti omuntu yenna amusaalira Allah amuwa n'amulaga omuntu oyo ali kumusaalirako ku lunaku lw'ekiyama ojja kufuna shafaa okubeera nga owolerezebwa. Nabbi agenda kubeera nga ajjamu abo abaamusaaliranga abaamusabiranga buli kaseera nga bamusabira Allah ajjemu nti gundi ono yansabiranga nnyo, saba Allah bambi omusonyiwe omusaasire omuwejjana. Allah nabbi abeere nga akuwa shafaa ng'akuwolereza ku lunaku lw'ekiyama. Olusaaliro olw'okulala mu adhikaari gye nva okwogera aba mu lusaaliro olwo twongeramu ekigambo kimu nogamba nti Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadi. Omujongeramu ekigambo wa bariki nti omusabira Allah amusaasire amuseeko emirembe, wa bariki n'emikisa Allah amuteekeko emikisa gye muteekere baraka. Ngamba nti Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadi. Olwo nalwo olusaaliza lwa nabbi waffe Muhammadi nga nalwo osobola olukozesa ku lunaku ng'olw'ejjuma oba wonna w'obeera oli ng'oyagala kumusaalira kubeera ng'otasobola luli nga luwanvu nnyo olusooka olukulu ennyo. Sobola ogamba ku zino ebbiri n'ogamba nti Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadi oba Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadi. Allahumma ay Allah nkusaba salli osse okusaasira, wa sallimu osse emirembe, wa bariki osse emikisa ala nabiyina Muhammadi eri nabi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Oba olusaalira lw'engendo osembyayo mu bufunda lw'obudde olw'akafunda k'obudde olusaalira lugamba nti Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi n'okomaawo Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi n'osabira ku nabbi waffe Muhammadi n'abantu b'enjuye oba n'abantu be. Nabbi yagamba nti omuntu akyasinze okubeera kamusaalira y'oyo amusabira nabbi waffe Muhammadi n'asabirako ne ku bantu be ba ahli baiti, abantu be mwe muli ne umma yaffe eno. Tujja kulaba n'olusaalira abantu oba abasiraamu, buli musiraamu gy'ali n'omufunako hakki insha Allah tabaraka wa ta'ala. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.